kooti bweyisa ekiragiro buli muntu alina okukigondera okujjako nga kooti ekijjeewo. So kooti bweba yasituka neewa ekiragiro kye bayita injunction oba order nti ebintu bisigale nga bwe biri tewaba ayongera bikolerako oba okutunda oba okukola ekintu ekirala. Bwe bagambye okikola n'agaana, lawyer asaya application eya contempt of court nebayita bwe mala okukola investigation nga ddala bakoze kooti kyeyagaana babakwata ne babasa mu kkomera. Era bye bakozeewo ne babimenyawo. Lawyer wamanyi ekyokukola, I'm more than sure agenda kuyamba ekyo mukijjewo. Then omusango bwe gunaggwa bajja kulaba ani yalemesa okugabanya, ani yagabanya obukyamu, kooti ebagabanye ku lwayo. Bwe mulema okwegabanya nga kooti ebagabanya teyina kyakukola nga yeebagabira oba anti oba mulemereddwa. So teri ayinza kulemesa distribution oba okugaba obukyamu. Bw'ayagala okuforcinga mugaba obukyamu ng'ogenda mu kooti, kooti ng'ebayambako okugabanya nga bw'ebeera bye.